bamala bye bimu ku bigambo n'olwogo olubadde lugenda maaso n'okubanga lukubibwa ebweru wa kooti olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogwa April omwaka 2025 namungi w'omuntu abadde munda n'ebweru wa kooti abadde akwatiridde. Wabula olunaku olwaleero lubadde lunaku lwa njawulo nnyo eri Dr. Retired Colonel Kizza Besigye ate era wamu ne Haji Obed Lutale mu buufu obufaananako bwe butyo. Namungi w'omuntu kwe kusalawo kubanga ajja n'amaamirira kooti basobole okubanga bawuliriza ensala ey'okubeera nti Dr. Kizza Besigye akkirizibwa okubanga afuluma ekkomera agende maaso n'okubanga afuluma agende maaso n'okuba nti alya butaala ne sekulya butaala yenna. Awo nno nsoose kubanga nkubirako picture ebadde ebweru n'embeera ebadde wabweru. Kansooke nkuyingizeko munda mu kooti ne atmosphere ebaddemu tujje tumanye Besigye ekimutuuseeko. Exactly. Kati wengamba nti nkusigidde ekifaananyi nkakasa bukakasa nti ekyo ekifaananyi kiba kikumala okulaba embeera ebadde munda n'ebweru wa kooti. Omukulu gw'olaba ku kifaananyi awo ali mu nnaku ennyingi ennyo. Katona Amaziga gagende maaso n'okubanga gamuyitamu. Y'omulodi w'ekibuga Elias Lukwago. Ono nga y'omu ku bannamateeka ba Retired Colonel Dr. Kizza Besigye ababadde bazze olunaku olwaleero. Ensonga ebadde tulese mu kooti olwaleero ebadde ensonga ya kulaba nti Dr. Kizza Besigye aweebwa bail oba okubeera nga ateebwa ku biragiro bya kooti. Ojja kujjukira nti Dr. Kizza Besigye wajjidde mu kooti olunaku olwaleero abadde amaze ennaku 147 ng'ali munda mu nkomyo. Wabula olunaku olwaleero azze bamuwe bail eno. Dr. Kizza Besigye yagenda maaso n'okubanga in fact guno gubadde gubeera mulundi gwa kubiri nga Dr. Kizza Besigye agezaako okusaba bamukkirize afulume ebweru oba aweebwe bail oba okuteebwa ku kakalu ka kooti oba ku biragiro bya kooti. Njagala okujjukiza nti Dr. Kizza Besigye olunaku olwaleero abadde aweza ennaku 147 ng'ali munda mu nkomyo okuva olunaku lwe baamukwatira wali e Kenya e Nairobi we yali agenze ku mukolo gwa Martha Karua omu ku bakyala bajja okuba nti bamweyimirira wano jojuzi n'okubeera balooya be mu mbeera emu oba endala. So olunaku olwaleero abadde azze okulaba nti at least afuna ku ddembe ne we libanga lye litandikirwako wali mu High Court amakya g'olunaku olwaleero mu buufu obufaananako bwe butyo. Wabula si ye yekka ebifaananyi by'olaba ye namungi w'omuntu akwatiridde kooti ate era wamu n'ebweru mu buufu obufaananako bwe butyo.
tubadde tusuubira Justice Rosette Comfort Kania okubeera nti yagenda okubanga ayimirira mu kino olunaku olwaleero. Ojja kujjukira nti Dr. Kizza Besigye ne wamu ne Haji Obed Lutale bali ku misango egimanyiddwa nga egya treason and misprision of treason. Misango gino gyakuba nti no balya mu nsi olukwe. Wabula ng'ojja kujjukira nti emisango gino bwe gubanga ddala gukusse mu vi obeera osobola n'okubanga oteekebwa ku kalabba singa baba bagenze maaso n'okubanga bagukusalira. Bail Dr. Kizza Besigye gy'abadde azzeeko olunaku olwaleero yali yagenda maaso n'okubanga ateekamu okusaba kwe emyezi 2 emabega. Yes, yateekamu okusaba kwe emyezi 2 emabega ng'asaba kooti eno egende maaso n'okubanga ekkiriza emuyimbule. Ojja kujjukira nti omukulu ono Dr. Kizza Besigye ajje buvuddeko ebbanga lyonna buli muntu agenda maaso n'okubanga akyogera linye nti ye yali dokita wa president kati aliko omwami Yoweri Kaguta Museveni. Wabula nti abangi bagamba nti musajja munne lwaki tagenda maaso n'okubanga amugiriramuko ku kisa wano na wali okulaba nti embeera emukakkanyizibwako here and there. So muzimu ku nsonga Dr. Kizza Besigye ze yagenda maaso n'okubanga ateekayo okulaba nti no bamuwa bail. Agamba nti emyaka gye bw'obanga ogitunuulidde musajja mukulu atuuse emyaka 68 egy'obukulu era agamba nti obulamu bwe tebuli bulungi n'akamu. So zimu ku nsonga lwaki ayagala okubeera nga bamukkiriza okubanga ateebwa ate nga ne mu kkomera yennyini musajja wa Katonda gy'abadde ali ebintu si birungi n'akamu n'akeddala bw'obanga ogenda maaso n'okubanga weetegereza. So wakati awo Dr. Kizza Besigye ng'atuuse ebigambo tebiwoomye n'akamu. Dr. Kizza Besigye abantu ababadde bazze okuba nti bamweyimirira wamu ne Haji Obed Lutale kooti weebeekenneenyezza erabye nga kituufu balina obusobozi bwonna okuba nga beeyimirira Dr. Kizza Besigye era nga n'ebisanizo byonna babadde babirina mu buufu obumu oba obulala. Kwegamba requirements zonna eza bail ababadde bazze okweyimirira Dr. Kizza Besigye babadde bazirina era kooti negamba tik kituufu bano buli kimu ekyetaagisa mu kirina. Ojja kujjukirako mulimu emisango egy'enjawulo nga sijja kwogera ku bantu abamu wabula waliwo emisango mingi egizze ng'omuntu ali mu kooti abazze okumweyimirira owa kooti agenda okubanga ababuuzi oba omulamuzi ababuuza nti mulina kino na kino nga tebakiina era ebiseera ebisinga omusibe addizibwayo mu kkomera gy'aba yagiddwa. Wabula bano bazze nga beetegese olw'ensonga nti ojja kujjukira Dr. Kizza Besigye y'omu ku bantu abakyasinze okuba nga basibwa mu Uganda nga kwogasse n'omukulu kati omugenzi Seggirinya naye yalina ali fayiro nyingi ne reference nyingi ezamuggulwangako here and there. So Dr. Kizza Besigye engeri gye kiri nti nno alina obukugu mu kuba nti asibiddwa okumala akabanga abantu abazze okumweyimirira bazze n'ebisaanizo byonna. Olunaku olwaleero omulamuzi oba the presiding judge abadde atudde mu ntebe akawaŋŋamudde agambye nti nno Haji Obed Lutale Dr. Kizza Besigye tagenda kubanga abawa bail n'abigaana. Ensonga omulamuzi kwayimiridde oba n'ateekako essira agamba nti the grave nature of the charges and the fact that the investigations are still going on omulamuzi tasobola kubanga bano abakkiriza okufuluma. Agamba nti ekika ky'emisango gye baliko kyokka ye ng'omulamuzi wadde nga bano basaanidde okubanga bafuna bail oba balina ebisaanizo byonna tasobola kubanga akkiriza kubanga abata olw'ensonga okunoonyereza kukyagenda maaso n'okubanga kutambula at the same time emisango gye balina muganda wange gyasukka okubeera okubanga minene okusinziira ku mulamuzi the presiding judge. Bino byonna bigenze maaso n'okubanga biba wali mu high court. Ojja kujjukira nti bano baayingira ekkomera mu Novemba w'omwaka oguwedde paka nakati bakyagenda maaso n'okubanga bawera ennemba n'emisango. Bw'obanga ogenda maaso n'okubanga weetegereza ojja kujjukira nti emisango gino gyava na mu kooti y'amagye
ensonga no zigenda maaso n'okubanga ziranda bulanzi. In November 2005, I was maliciously charged with treason and rape. Both charges were heard by the Kampala High Court and I was granted bail. I adhered to the bail terms until I was acquitted of the rape charges and the treason case was permanently halted by the Constitutional Court. Ebigambo ebyo bya Dr. Kizza Besigye gye buvuddeko. Bwe yabadde agenda maaso n'okuba nga annyonnyolamuko naddala ng'akuba ku laiti ne ku by'emisango gy'aliko ng'agamba nti mu mwaka gwa 2005 yagenda maaso n'okuba ng'ateekebwako emisango egy'okulya mu nsi olukwe wamu n'emisango gy'okukwata omukazi. Wabula agamba nti emisango egyo gyawulirwa mu High Court ey'e Kampala, wano nno waabadde olunaku olwaleero wali mu High Court. Era agamba nti yaweebwa bail. Era agamba nti yagenda maaso n'okuba nga ebiragiro bya bail byonna abigoberera paka we bagenda maaso n'okuba nga emisango gimugibwako okuviira ddala wali mu Constitutional Court. Era mu 2016 mu kalulu Dr. Kizza Besigye ng'akalulu kawedde yagenda maaso n'okuba nga ateekebwako emisango egy'okulya mu nsi olukwe ennaku z'omwezi zaali 13 Maayo mwaka 2016. Yaddamu n'agenda maaso n'okuba nga applyinga bail era bagenda maaso n'okuba nga bamukkiriza okuteebwa mu Julaayi wa 2016 ennaku z'omwezi 12. Era Dr. Kizza Besigye bwe kiba nga kituuka ku byamugambibwa nga aweebwa bail, amazima gali nti yagenda maaso n'okuba nga assa ekitiibwa mu byonna ebyagenda maaso n'okuba nga bibeera. Wabula munnange ebintu bikyali bizibu nnyo bw'obanga otunuulira state muzimu ku claims ezzeekola oba abawaabi ba gavumenti bwe bazze bagenda maaso n'okuba nga bakiteeka ku Dr. Kizza Besigye, bo bawulira nti ayinza obutagoberera biragiro singa anaaba aweereddwa bail. So omusajja wa Katonda olunaku olwaleero baganye omuwa bail. Ejo Kuna Farms Company Limited, eno company batunda obukoko okuviira ddala ku b'olunaku olumu paka ku nkoko ezikulidde ddala. Balina Croilers, balina Saso, balina Rainbow Roosters n'ebiringa ebyo. Bakubireko ku simu gy'olabyawo ku screen. Abasiddyo omusunsuzi ly'erinnya eryange Agaliwo gwe mukutu kwoli. Lwaki video togenda maaso nakubanga ogirayikinga mukwano gwange. Webale nnyo abatugoberera. Thank you so much. Tusiima bwongerwa.